Njagala okwebaza congratulating the beautiful Della ono ng'akolera ali ku BBS Refiner yabadde n'omukolo gwe over the weekend era nga amawulire mannya agabaddeyo nalabyawo omwana muwala amanyiddwa nga Diana n'abatanzi yabadde anyumye ennyo yabaddeyo Florence Nampi gye yabadde anyumye ennyo nalabye Ronnie Genius one of our artists be tumanaginga yabadde anyumye ennyo akakooti kadde ka tabbumu muganda nke wakubye ka blazer kabadde k'amaanyi so large up upon yourself mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronnie Genius muko ogambye otya ali Ellen ogambye nki tubanga banakwata ebigere ekigere kyaba byatala kinene kiwanvu nemuteeka ku TikTok katugende mu maaso nemubirekerawo kale mwana muwala amanyiddwa nga Serena Bata ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Chris Evans omukwano gubayisa mu kabu simanyi ngeri imitu tugenda binyonyolamu era simanyi Abitex ngeri gyagenda kitwalamu because just imagine ng'okutte omuyimbi wo kangambe nkuteka Ellen kaffe nenkatwala kangambe ewaani ewa Ronnie Genius Ronnie Genius mfocho just okawandikira akayimba okayigiriza kamera Ronnie Genius n'amayiza ng'akoze eki ng'akeddiza oshegede ng'ateze ekibatu olugambo lunyuma kati munnange nno bakyala bannange kansale nako munnange mbanyumiza ki nga tubeera ku kivulu omanye ekyolu kya Ivinlagu bannange ebivulu biddemu Lawrence tunyumire kubanga amawulire gali mu bivulu kati ekisooka Serena Bata yasoose okujja nga omulaba ku stage ng'ayimba akayimba kayimba yakayimba nani ne Chris Evans naddamu n'akakuba part 2 tugamba Chris Evans nga tajja mbu Chris Evans yadde akyali waka ng'akyateleza ngoye amanyi yakola ne jjajjaawe muvubuka wa mpisa kati munnange twali tuli awo late comers always eat bones nga Chris Evans atuuka yagenze tuuka ng'olede Serena Bata avudde ku stage nagenze obalaba mu kasonda ng'envuvugano why did you come late ne Chris Evans waŋŋambye otya twagambye nti ogenda keerako kusaba bannange omanyi yayogera bw'ataka bannange nze kati mbadde nkyategeka ku ngoye ate mbadde nnokubira ne kujjajja essimu ate ojunze Chris Evans ebyo sibyagala nze tulina okuyimba fena kugambye ekyabadde wali kankulageko ko kuyadde ku Freedom City ng'omukwano guyombya Chris Evans ne Serena Bata simanyi oba Serena Bata ebintu bya ono omukyala bamuyita ne bya Zanny Brown anaabisobola but let me show you what is going to be happening wali wenyini ku Freedom City nga bano benyinyini beeraga omukwano era bagambye kuyakite nayogedde ne Chris Evans nga bamubuuza kyo zeti nagamba muno abaagala otwawukana Muswadde so abaagala okwawukanya Chris Evans ne mwana muwala amanyi katukomeo Chris.